Omwana wa Bobi Wine Solomon Kampala alumbiddwa okitegeera nno mukwana akatambi ke yakoze akamuleetedde okuba nti n'abantu ate bamuvuma kw'ossa n'okumuyisaamu amaaso. Kale we tugendako mu comment section akatambi ko tugenda kubeera nga tukakuwa. Tusookeddewo ono amuvumye amugambye nti omumwanga gwengedde. Bwatyo yowe yamugambye. Ono n'amugamba nti nno musirise naye Katonda akebera mitima. Ono n'agamba nti naye omumwa ho oba kiro mmeka ezo bannange. Kati omwana yabakoze eki bannange. Ate ono n'alyoka agamba nti nno omumwa alunda gwa nnyama. Annange okusirika kintu kikulu nnyo oyo bw'atyo bw'agambye. Kale nno munnange omwana wa Bobi Wine Solomon Kampala n'abeera ng'alumbiddwa bw'atyo. Katusooke tukuwe akatambi akamuleetedde obuzibu. And by the way, on that topic of abantu abasuubula, you guys have been seeing all the flooding that's going on in town, and abantu abakola projects munda mu town, in the middle of the town, these people of harm and the likes of him, without any clearance, nebazimba ebintu by'abantu nebifa, all the shops flood, amazzi negagenda buli wamu, you know. Abantu abamu nebafa, abaana abato nebafa in these little floods because someone wanted to cut costs in building. So those things don't need to happen. Those things don't need to happen. People stop thinking the government will give all of you jobs. Why not create your own jobs? So let me tell you something about entrepreneurship. Entrepreneurship only happens in societies that allow it to happen. In Uganda, there are no incentives for entrepreneurship. To create your own jobs, you need money. Subscribing, liking, leka obaka bwawo mu comment section mu mawulire amalala. Wuuno munange Balista Timo avuddeyo n'abeera ng'alumba Nsambya n'emirembe. Avuddeyo n'alyoka abagamba nti bannange mmwe temuzaala. Bw'atyo bw'avuddeyo n'abeera ng'ate abalumba. Naye bannange abantu mulekerawo, waliwo ebintu ebibuuzo ebimu bye mutalina kubeera nga mubuuza abantu, ozaala ddi, ofumbirwa ddi. Kitegeere ebibuuzo ng'ebyo munnange tomanyi mbeera bantu gye bayitamu. Naye katubeere nga tukuwa akatambika Balista Timo. Oba tuwawe Sarah Shoti mu muzaale, mu mwadopting nga temuzaala. Mirembe n'Ensambya kuleka kulika atazaala. Mirembe n'Ensambya kuliko omwatazaala. One is not Zala. It's not Zaring. Yes. Kuliko mu atazari kwaba abantu aba babiri ku Mirembe n'Ensambya. Kuliko mu atazala. Ateka Mirembe ako kalaba ku kamera wano keesinisa ebinyo ne kalabika kalina olugezigezi. Oyo Mirembe ayinza okuba ne mbuli bamulya missionary yokka. Natasobola kukkiriza mukyusa. Ozo mukyusa n'agamba owaayi. Nze nkya nnina okwambuka amadaala ku bizimba okutunda kateni tonkyusa otyo. Obukazikazi obwesisaasa mu kamera buba bukambwe mu buliri obwo. Kagamba ne bigulamu katukyusaamu. Ne kakola olutalo ssebo. Aba bakazi abo baba bakambwe. Gwe Mirembe lwaki tozaala? Nga gwani abanja Mirembe omwana. Nga gwe Nsambya Furniture Workshop kirege nnyinde enkiga. Walwaganya okuzaala bwe zaala babo. Yalina okuzaalira osiri wala. Wama mugende muwagire Ensambya n'Emirembe muve ku bino ebitalina magezi.
subscribinga likinga leka obaka bwawo mu comment section. Ono Honorable Luzzi ye mujja kubeera nga munnange mumuwulira bannange avuddeyo n'abeera nga atabuka agambye nti n'ababaka ba paalamenti abasinga baagala ssente oba abali mu paalamenti lwa ssente. Senga ssente zaabwe zisalibwako bwe ziti oyinza okubalaba munnange ate bwe badduka. Katubeere nga tumukuwa. N'ababaka ba paalamenti basinga tebamanyi figure zino zenjogera kubanga bwe yajja okwesimba babadde bamanyi nti omubaka paalamenti gula ambulance ekimotoka ekikadde n'akitimba posta ze ne kyetoloola. Temuli ddagala, temuli ba paramedics. Nonsense. Abaka paalamenti babadde babalimba nti olina kuziika nnyo. Kuziika ne gw'otomanyi yafudde ki. Oziika buli wamu, oziika buli nga soda ku mikolo. No. Nti be babeera ku zi birthday, nyambira ku mwana, kulima makubo. Okitegedde? Kati nga tubagamba nti abaka paalamenti obuvunaanyizibwa bwe bati babumanyi nti bino byenjogerako bino planning eggwanga ebyaddala. So ngenda kubasomesa ku mikutu mu mbeera yonna mbalage. Ne sipiika oyo nkakasa yayiseemu nze seetaaga kumuvuma. Jamugamba woy nnyabo w'ekitiibwa. Senga tukola wano mukyala mulungi ategeera. I believe so. Aba bantu ba Northern Eastern bali soba by the way. Era nga ngamba bwe mulaga bino naye ajjabbira bakuba bikwata ku baana be, mikwano gye, ab'ekika kye bino bye tusetinga si byaffe. Si byange bino bya ggwanga n'abaana baffe bagenda okudown nti never in life in any budget shall recurrent expenditure exceed even 40% ratio to development expenditure. Yes, it's completely nonsense. Era abaana baffe bagenda kuwuliranga nti budget ever twalinga recurrent expenditure eri above times 2 development expenditure. Mathematicians, abasajja abasomye economics, shame upon you. Do you even you fellow Ugandans know all about this? Oluvannyuma lwa penge okuvaayo n'alyoka ategeeza nga munnange ye ne Jackie Chandiru mbu we baaliko abaagalana. Jackie Chandiru avuddeyo n'amwegaana. Jackie Chandiru avuddeyo n'abeera nga ate yeegaana penge. Penge yavuddeyo n'akuclaiminga. N'agamba nti yali wali girlfriend we era n'ensonga endala ziyayogeddeko awo. First cut wa Penge. That is what he says. First cut. Gamba nga bwe tukimanyi. Wow. Chandiru yali girlfriend wa Penge. Ani Chandiru wa girlfriend. Jackie Chandiru. Njamubuuza. Iyo yali baby wange ate namusanga na moto namujja neyo waabwe gye bava mu Balugwala nga tanchibuga tamanyi ne bakisala. Waliyo kya Balugwala ebiseera funga twakwata tutya Balugwala. Akajja kalungi nga jukira kali mu Zaipa Models. Kajja katabunye Uganda nga katabunya. Nenga fala sibjira nga mamuno agenda kubidira police mba distracting a group. Jukiro nanyini brutally. Nenga era nzija ne kamiri Jackie ayoli maneka million. Kabiri nagala okunkuba nenga mukazi wange balina okushootinga video gundi tudde waka nenga kabiri anga nenga kunkuba kamilioni ne Jackie Chandiru kabiri agamba bungende nenga masivira mukazi wange mu shooting mu Zaka. Wow. I didn't know. I don't remember my first cut. I didn't know that. Jackie, not remember your first cut. That's what I'm saying. Because maybe somebody else knows my first cut was Simani. Yep. But no, it's I believe I would know my first cut, and I know my first cut. That is number one. And then number two, me and Peng, we've known each other for like the longest time ever, because that's right from Blue Free starting. He was friends with Steve Jin. So about that part, I don't want to say much about it because I don't know what it is. I don't want to step on his toes. But in Zenganze, I know my first cut. Yes. Nenga Peng yajjako inbox na kuengageinga. In this business, you bump into people. Sometimes you never know. The vibe, you say 1-2 things and that's it. Honorable Muwanga Kivumbi wuna avuddeyo n'atabuka nsonga kyemutabudde. Jjukira nti abamu babadde bagamba nti waggulu Bobi Wine gwe muba mulonda, then wansi oba mu bifo ebirala munnange mubeere nga mulonda busobozi. Kaakati kino nno kye kitabudde Honorable Muwanga Kivumbi. Mulimu abasiru be nabulidde
mbabulye be nawulidde tinze be mmala nonda Kyagulanyi wano wansi nkolanga bwe nkola ki bwe njagala oyo mugamba oli kapere oli kiki mugamba oyo ali kiki mumanyi kapere atula ku mutibi ettabi ate n'alisala gogo bayitaka ki kubanga gavumenti enywera n'amasiga ameka erisooka bemulonda pulezidenti yabeera executive pulezidenti buli kyakola n'okulonda omumyuka we ne sipiika ne bajeti n'amateeka ge twagala okukyusa agayisa mu palamenti kati palamenti bwe bejjuddeyo bali abayero abamandwa kaki kanyuunyuusi ebiteeso bya Kyagulanyi kye bijja kuyitamu ekyokubiri palamenti erina obuyinza obujja pulezidenti mu ntebe be balonda bibiri byakumeka byakusatu ne bemba mumaze omukola ki okumulonda n'olwekyo buli wa national unity platform nkuwa obubaka bumu buli woolaba mbuleera simple tikinga people power njagala buli alina omukola atikinge mundabe tikinga Kyagulanyi Comfort Edward Kagoza ani Ajaka Mwebe ani omukiwali Ofono yogera amanya nga tuve tutiki Kizito kola ki tikinga people power our power people power onokola ebyo Uganda ojja kuba gikoledde omuki Tamale mirundi Junior Wuna avuddeyo n'abeera ng'ate atabukira Ssenga Acid. Lwaki amutabukidde nabyo tubirina. This message egenda wa Ssenga Acid. Bali basiyazi banne mubaleke. I'm now addressing Ssenga Acid. Wadde agosiga emanyago yegwe kingi kitire engwali ow'ettololo amanyago sigwe Ssenga Acid amanyaga amatuufu genda byekundaga muntu Ssenga Acid bakwita kinga kitire engwali ova ttololo naye bwe watuuka e Bulaaya ne weetuma Ssenga Acid kati mukyala kinga kitire engwale akka Ssenga Acid kankubulira ebigambo bino. Let me tell you these words. Never in life kasoke mbyogere mu Luzungu mbidde mu Luganda. Never in life fight when you don't know your enemy. Mu Luganda kigamba nti tolwananga mu bulamu nga tomanyi mulabe w'omutuufu yaani. Kenjogedde kabagezi bokka mufunewe mukawandiika. Kankaddemu omulundi gumu ategeere Ssenga Acid sijja kuvuma gwe weetaaga buulira. Ssenga Acid teyeetaaga kuvuma weetaaga kubuulira. Agenda kuwangula ebitundu 98. Ani agenda okuwangula? Museveni Kaguta agenda kwongera ebitundu 98 bavuganya bagenda kugabana 2%. Emayinje kyo kijjewa. Tunuulira mission gye bakoze mu myaka 5. Tusembera wona. Nsembedde. Buli abantu ne bakutuma. Ne bakuwa emyaka 5. Baba kusuubiramu strategy ezigenda okujjako government. N'ogamba nti giri emyaka 5 saamujjako na kino kyemupadde tugenda kukola bwetuti. Libo bagamba nti Tanzania waliyo emmeri. Wano waliwo kino ne bagamba nti kale kati emmeri ezzeeyo. Baba kulindamu ebipya mu gine 5 gyomaze. Twaleese ekipya. Ati uleva kukusaaga. Ate protestive vote ebipya. Protestive vote mayinja. Ekijja si muntu. Protestive vote etya. Ate wakanolya. Amen. Protestive vote yasonze dda. Nyinyonnyola mu Luganda. Nyinyonnyola mpulire. Ozira emmere tozirira ku lujjuliro.
okuzira mmere okumanyi sagala sijja kulya newekandagga protesting kyebagamba nti omwami wawakagizize atasobola kuba kubijulira you are eating anogamba protesting waba wasirwaza mu teka ni swani yange sigenda kulya nyongera supu terako supu sigenda kulya kati bebani abakola ekyo taata protestive vote kyebali mu kukola bwoba ogamba ozire tosobola kugamba nti soko kalonde kakuume kirala kiki kalonde kakuume paka lwe bakalangirira ate okazire otya nga tewakalonze ate okakuuma ate okazire okitegera kigamba mpulira kabanje ate kalonde kabanje kakuume ate kazire olina kazirira wali notakayingiramu kajoga abategeeza kibbo gwe mukulaba siruwaza abantu ani asiruwaza abantu abakulembeze abaleeta ekyo basiruwaza abantu beera kiriya ekyo kintu meyombozi kyaleetebwa nuupu Bobi Wine ali mukusiruwaza abantu atya ze ekintu kino mu Luganda ndowooza protest kuba twekandagge kati bwete etambudde badde mulabi mulungi alekwekumira ku Newspark channel kankusaba obeere ng'osubscribinga olikinga n'okuleka obubaka bwawo mu comment section beera bulungi weeraba